Abatuuliriza nze Omutume Umar Mulinde, omubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero njagala kwogera ku kuvoola obukristaayo okwabadde ku TV ya NBS mu biseera bya Christmas nga kwakoleddwa Kazibwe Bashir ne Tamale Mirundi. Era njagala otambuza akatambi kano katuukire ddala ku bakulembera NBS, katuuke ne ku Tamale Mirundi, katuuke ne ku Kazibwe Bashir, kubanga eno si nsonga ya kusaaga. Kyabadde kikyamu Tamale Mirundi ne Kazibwe Bashir okwegatta mu biseera byennyini ebya Christmas ne bavumirira Christmas ku mpewo mu ngeri kwegamba etyoboola obutyoboozi ate nga tebalina kibabimanyiiko. Bonna bannamawulire tebaasoma theology, ebintu tebabitegeera ebyo. Omusajja omu yagamba ebyabajjeno mu birekere bajjeno ne Tamale Mirundi ne Kazibwe Bashir abo bannamawulire, muli bannamawulire mukole bya mawulire luba lugambo poko propaganda naye bino ebya theology mu biveeko kuba temubitegeera. Ate kibi okuvoola abakristaayo nga ye majority esinga mu Uganda eyina abagoberezi ba Kristo abasoba mu 8 ku buli 100. Buli bantu 100 bosanga mu Uganda 8 bagoberezi ba Kristo. Kyovala ba Christmas bwetuuka kibeera kikulu nnyo. Lwaki NBS eteekwa okwenenya? Buli amanyi omuntu yenna omukulu ali mu NBS amuweereza akatambi kano. Tamale Mirundi mwogezi, abantu bamumanyi mu Uganda, naye omukulu takulira mpya bbiri. Ate mu modern generation gye tulimu omuntu takuguka mu byonna. Bwetwala nti oli mukugu mu byonna in this generation mu era gye tulimu kweno kati byonna nabikugukamu era byonna mbimanyi, then oba toyina kyomanyi. Kale yabadde ensobi Kazibwe Bashir okukyaza Tamale Mirundi ku TV mu biseera bya Christmas, n'amukkiriza oba n'amukaka nga bw'amubuuza ebibuuzo ebityoboola n'okuvoola olunaku olusinga obukulu mu nsi yonna. Christmas ekuzibwa mu nsi yonna, abantu ab'ebitiibwa bajoogerako, lunaku lukulu nnyo, lwe lunaku olukyasinza ebyafaayo mu nsi yonna. Sirowooza nti ne mu bya business ab'NBS bakibaze bulungi, kubanga bw'ovumirira Christmas kitegeeza ovumirira 85 n'omusobyo ku 10. Actually Christmas bwetuuka yo eyagalibwa 10 ku 10, kubanga ate bana abatono betwandiise 12% abasiraamu abatakuza Christmas ate bebasinga ogifunamu ssente, kubanga bebavuga amamotoka bebakinjaga n'ennyama. Buli lwojjawo Christmas toyina katale. Kale yabadde ensobi okuleeta Tamale Mirundi ku NBS n'atandika okuvumirira Christmas. Ebintu byeyayogedde kuffe abantu bannannyini kintu, kubanga buli kintu kibaako bannyini kyo. Tamale Mirundi teyasoma theology, bino tabitegeera. N'olw'ensonga eyo kibi nti Kazibwe Bashir ate yakulira bannamawulire. Sirowooza nti ekyo yakibaze bulungi ng'omukulembeze wa bannamawulire, ate ekirala nga musiraamu. Kwegamba kiraga ebintu bibiri, nti yakozesezza omuntu atamanyi bukristaayo asobole okutuukiriza ebigendererwa bye eby'okuvoola abakristaayo. Ekirala kiraga nti ekintu kino Kazibwe kye yakoze kimuweebuula ng'omukulembeze wa bannamawulire, kubanga bannamawulire bonna b'okulembera si banzikirizeemu. Abasinga oba oliawo n'abaakulonda banzikiriza ate eyo gy'ovoola. N'olw'ensonga eyo ng'omukulembeze ekyo kiba kikukubamu ebituli era nga kiraga omuntu omusosoze. Naddala ate bw'ososola mu byenzikiriza kiba kikuleetedde obuzibu mu bukulembeze, kubanga bw'otandika okulumbagana abakristaayo nga yenzikiriza esinga obunene mu ggwanga. Kakati olwo Idi bw'eneetuuka ne balumbagana Idi oba amazaalibwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne batandika okulumba ebijaguzo by'ekisiraamu, onoobanga si gwagguddewo olutalo. Kale olw'okuba oli mukulembeze munnamawulire, entalo z'eddiini tewandiziyingiddemu. Kola mawulire go, kubanga bino bijja kuleeta obuzibu. Ekisookera ddala programu yo si ya nsonga za ddiini, ate n'omwogezi gwe walonzeeyo si mukugu mu nsonga ezo. Kati katugeze, bw'oba oyagala okunyumisa omukolo gwo, kwegamba ng'oyagala mwogere ku bulungi bw'okulya embizzi, ate toleeta seeka muzaata ajja gyogerera bibi, oleeta abagimanyi. Ate bw'oba ogenda okuwoowa toleeta faaza. Kati singa Kazibwe Bashir yayagadde omuntu okwogerera Christmas, wandironzeeyo omuntu ayina ekkanisa gy'akulembera n'omubuuza ebibuuzo bye wabuuzizza Tamale Mirundi, kubanga Tamale Mirundi bino tabitegeera. Omuntu tasobola kutegeera byonna mu nsi, si mukugu mu bino. Okugeza yabadde aleeta example ze kuffe abasomye ebitabo bino eby'okubuulira enjiri ya Bayibuli ne Middle East history, nga tulabira ddala nti byayogera byabadde amaca nnyo. For instance, yabadde agamba nti ebiseera bya December wabaawo empewo nnyingi, n'olw'ensonga eyo tewali ngeri ate abasumba gye bandibadde ku ttale nga balunda ebisibo.
ebintu ebyo byayogedde byakyana kito bibeera okwo ku social media tindowooza kwe yabiraba naye tebiri mu butuufu bwamu. Ababyogera tebaali na research, tebaagenda mu bitabo mu kusoma bulungi, bayogera ebyanjanja nga bamanyi kati fake news na buli muntu ayogera byasanze. Bw'ogamba nti waaliwo obutiti n'olw'ensonga eyo obudde bunnyogovu abantu tebasobola kulunda bisolo, kwegambo kuba kuteebereza naye nga n'okuteebereza kulimu ebintu ebyanjwanjwa. Kale nno nze nina omukisa nti ne we baali wennyini ababasumba natuukawo baakolanga omulimu gwabwe mu mpalo ate nga bakolera mu mpuku. Empewo yabangayo naye nga balina engeri gye bakola okukuuma ebisibo byabwe nga birina ebbugumu erimala nga bakikolera mu mpuku ze baasimanga wansi mu mayinja. Kale ebintu byetaaga kumanya byakolebwanga bitya okusinga okubiwakanya ng'oteeberereza ku ekyo ky'omanyi ngero omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Ate n'ekyo ng'okiggyeko ensi zino ezirina winter balina amagezi mangi ag'okwebeezaawo n'okukuuma ebisibo byabwe era mu winter. Nomala ensi zino eziri mu winter atwalira ddala emyezi 3 beddu, ate ng'ensi zino zirundira ddala ebisolo. Kyogamba mu myezi egyo 3 ebisolo biba tebirya, tewaba kulunda, abantu balunda, system ziba zitambula. Ate mu bitundu ewali winter abantu ate bakola nnyo mu winter, system ziba zitambula, abantu baba bakola, bayina system zaabwe bazitambuza. So ekyo si nsonga. Ate ekirala bw'obala ng'obalira ku kalenda eno gye tuliko era nakyo si kituufu olw'ensonga mu biseera ebyo kalenda gye tuliko si gye baali bakozesa. Kati bw'obala ebiseera bya December ng'obibala bya butiti obalira ku kalenda ki? That's the question. Abantu abasinga bayinza n'okulowooza ndi mu nsi twakakozesa kalenda emu. Ababimanyi bajja kujjukira Gregorian calendar, kalenda ya Grigori eya Julian by Julius Caesar myaka 46 BC, Hebrew calendar, kalenda y'Abayudaaya n'ey'Abasiraamu eyatandika 622 AD ng'eva ku Hijra kibamanyi nga Hijri calendar. Kati obalira ku kalenda ki okumanya omuzira? Obalira ku kalenda ki? Mukulu Tamale ebikwatagana ku nzikiriza okutaputa Bayibuli ebyo tobitegeera biveeko. You need to be informed. Kitegeeza nti tosobola kukola byonna, tosobola kubeera nga gwe byonna obiyinako comment eyo yabadde ensobi. Ate Mukulu Bashir olina okwenenya kubanga gw'oli n'amawulire. Kitegeeza wakozesezza ekifo kyo okuvoola enzikiriza endala. Ekyo kibi kubanga olutalo lw'oba otandise luzibu. NBS yokka si ye TV eri mu Uganda, TV endala nazo zisobola okutandika. Abogezi gye tuli ate nga ffe tulina ne bwino atali oyo ow'okuwammanta kubanga kati bino ebya Tamale Mirundi byo biba byakwogera kalebule, naye ffe ebintu by'enzikiriza bibaamu ne bwino nti osoma wa. Bwe luba lunyiriri no kati Ezekiel sura 9, bweba Qur'ani n'ogamba nti Qur'ani surat al-Maida aya ya 5. Kati bino ebyaffe byanjawulo era njagala Mukulu Tamale Mirundi ne Mukulu Bashir Kazibwe mutegeere nti olutalo lw'enzikiriza luzibu nnyo mu lwegendereze era mu luveeko. Bwe wabanga mwagala kukola debates mukoleze ez'ebyobufuzi kubanga zo ne bootekamu kalebule tetufaayo, naye bino ebyenzikiriza tukubuuza okisoma wa? Era omuntu bw'ayogeranga olulala ng'olaba awabanga mwawabye ku luno omukomangako mangu kuba si yateeka okwogera. Haji Kazibwe Bashir bw'oba oyagala mpita nkuwe ennyiriri ezisoba mu 10 ate nze nkozesa ebitabo 2 n'ebyafaayo. Nja kukusomera mu Bayibuli, nja kukusomera ne mu Qur'an, nkuddemu ebibuuze. Bw'oba okiremeddeko ng'ojja kuyongera okuvumirira nga Christmas nga weeri, ojja kuba weetyabidde akalimu obuwuka kubanga Qur'an temuliimu lunyiriri olulaga olunaku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa. Qur'an tekiriimu. Era n'erinnya lya kitaawe wa Muhammad gwe bayita Abdallah taliimu, erinnya lya nnyina gwe bayita Amina taliimu. Kaakati ojja kusanga mu Uganda nga bamaseeka bakuza olunaku lwa Muhammad lwe yazaalibwa. Qur'an teriimu yidi yonna nti bwetuuka mu kikuza olunaku gundi. Manya omuntu yenna yazimba ennyumba ey'endabirwamu takuba mayinja. Kale nno ekintu kye mwakoze ensobi era tusaba aba NBS babakomeko. Bwe kineeyongera mu maaso tujja kubasomesa ebitabo. Bwe mukiraba nga kisaasaanye temwewuunya kubanga mmwe mukitandise. Naye amazima gali nti olunaku luno olwa Christmas nina ebyawandiikibwa bingi n'ebyafaayo bingi benyinza okukuwa okukakasa obutuufu bw'ensonga eno, naye leero ngenda kuwaayo ekyokulabirako kimu kyokka. Ekimu ku bintu ebikakasa Christmas bakiyita ssanyu. Mu by'amateeka bwe wabanga waliwo omusango oguwozebwa abalamuzi basaba obujulizi, naye mu bujulizi obujulizi bulina emiteeko. Ogumu ku muteeko tulina kye tuyita circumstantial evidence. Kati ate
eno waffe mu theology tulina kye tuyita obujulizi obw'obutonde, okugeza Katonda bwe yali awa Ibulayimu ensi, ensalo z'ensi eyo yazisala na migga. Ojja kuzuula nga waliyo ensi ezimu nga migga gye gibaawula. Kati ne bw'olikola otya booda y'ensi eyo, bw'oteekawo omuti oli akusobola okugutemawo, bw'oteekawo ekikondo basobola okibbawo. Naye bwe wabaawo kintu ekyawula nga kya butonde, mugga, nyanja, lusozi, ekyo tekivaawo forever. Kati Katonda yateekawo ekintu ekirabikako ku bikwatagana ku Christmas, n'akyogera atya. Kino kye kimu ku bujulizi obukwatagana ku lunaku lwa Christmas. Mu Luka essula 2 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi wagamba, malayika n'abagamba nti temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna, kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Wano walaga nga malayika zigamba nti olunaku Yesu lwazaaliddwa lugenda kubeera nga lunaku lwa ssanyu lingi eri abantu bonna. Batugambye nti bw'oba onoonya olunaku Yesu lwazaaliddwa bali yazaalibwa, luba lunaku lwa ssanyu lingi eri abantu bonna. Kakati munnaffe gwe wawakanya Christmas, mbuuliraayo lunaku ki olulimu essanyu eringi okusinga Christmas? Ne mu mawanga abantu gye bakaaba obwavu ennyo ne bagamba obwavu bututta, kasita ziwera 23 toyinza kumanya abantu gye bajja ssente. Ekibuga ne kikwata kyonna nga tolina weeyisa kigere nti ku lunaku olwo olwa Christmas 2025 ne bamasiikini ku kkubo balaba nga bali happy, basanyufu, embwa ziri happy, buli muntu ali happy. Kiri mu Bayibuli ti olunaku olwo tujja kulutegeera ng'essanyu eryo lingi eri abantu bonna. Lwakuba essanyu lino abamu balikozesa bubi ne bagenda mu kutamiira, okwejeeguula n'okwendeguza mu kifo ky'okusinza Katonda. Kale eno ne kiba nti ako kabonero ka kungulu Mukama ke yalekawo okwawula olunaku olwo ku nnaku endala. Kati olw'okuba Tamale Mirundi gwe yabadde avoola naye ye Haji Bashir Kazibwe, sigenda kumulekera awo. Kati ye ate kamuwe aya mu Qur'ani ye mwennyini. Ekyo kye njogedde eky'essanyu eringi genda okinoonye mu Qur'ani yo. Qur'ani Surat Al-Imran ye sura eyokusatu aya ya 45 oba olunyiri olwa 45 lugamba bwe luti: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ekigambo ekisomeddwa awo ekigamba nti inna Allaha yubashiruk, kyo kyekitegeeza essanyu ly'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo. Aya egamba nti Katonda yatuma malayika eri Maryamu ng'agenda okuzaala Yesu, n'amugamba nti Katonda akuleetedde amawulire amalungi. Wulira, ekintu kya Yesu okuzaalibwa, olunaku lwazaaliddwa baliyita a day of glad tidings. Ekyo kiri mu Bayibuli, ekyo kisangibwa ne mu Qur'ani. Kati bw'oba ng'ompakanya ng'olowooza nti ono Pastor Umar Mulinde avunula bikyamu, wuliriza, nga bw'owulidde mu Luwarabu gwakiwulidde amanyi Oluwarabu wamaze dde okukitegeera kyenjogera. Atalumanyi yayinza okutandika okuwakana. Waliwo aya egamba nti wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmun, mu bantu mulimu abawakana ku Katonda nga tebamanyi, wala hudan wala kitabul munir, ne bataluŋŋama kubanga tebalina kitabo kya kitangaala. Kati atamanyi awakana naye amanyi, ayawulidde Oluwarabu olwo amaze okukitegeera kyenjogera. Kati njagala oyo awakana nga ye anoonya kutegeera, musomere omuvuunuzi kye yayogera gwe bayita Abdallah Yusuf Ali, omu ku basiraamu abakugu abavunula Qur'an ezikyasinza okusibwamu ekitiibwa. Egamba, behold, the angel said, O Mary, Allah gives thee glad tidings of a word from him. His name will be Christ Jesus. Kino kye bayigambye nti bikalimat minhu sim'ul masih Isa bun Maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa min al mukarrabin. Kati wano n'agamba nti his name will be called Jesus, the son of Mary. He will be honored in this world and hereafter, and of the company of those nearest to Allah. Kale nno ne kiba nti very simple. Batulaze mu Bayibuli ne batulaga ne mu Qur'ani wali nti ekintu ekyawula okuzaalibwa kwa Yesu ku nnaku endala ssanyu. Qur'ani ekyo kyesegera tidings, mu Bayibuli ge bayita amawulire amalungi, essanyu eri abantu bonna. Kati olw'okubanga Christmas
mu nsi yonna bwetuuka ensi yonna ewummula teri birthday kebere ya kabaka waawa efaanagana bwe teri lunaku lwonna lusinga olwo. Kati abiwakanya mufune ebirala bye mwogera, bwe biba ebyokwogera tebiriiwo, TV temugifiirako bufiizi, tekiri compulsory nti bw'otayogera ofa, olwo ng'owummula ne temuddamu kuvoola nzikiriza y'abantu awatali kumanya. Mukama Katonda bawe omukisa, mbaagaliza omwaka omujja ogw'obuwanguzi.